Niriza ku channel zaffe Nurdin Media kosa ne Megatron so nga wetabagambe tukyakungubagira muzeyi Tamale olunaku olwaleero lwakutaano bamulese maka ag'ekyengera enkya tugenda Masaka so leero tulina omukulu Nurdin Ntege bamu ku bannamawulire abakakatirivu leero oluganda atenze manyi kyoyagala okumpita so twagala atunyumize ku bulamu bw'omugenzi naye nga tetunagenda ku bulamu bw'omugenzi waliwo akasinze okunyumira tubadde tuli wane mama n'agamba mukyala w'omugenzi mbu bannamawulire bonna bakimanyi nti omugenzi abadde asinga kwagala nze omukyala tutandikire ku mukwano Tamale mirundi ayina ekintu kye yatusomesaako ku bintu bya laavu era ye abadde akugamba omukyalo we amwagala nnyo era nze njagala kukugamba nga maama ow'ekyengera bw'ayogedde nze naliwo ng'omugenzi yakafa bw'ati nze omu ku baasooka okumanya mu Uganda eno nti Tamale afudde. Tamale bwafa ku ssaawa 5:06 ogw'ekiro bakubira Bebe Cool. Kati Bebe Cool abadde omu ku bajjanja b'omugenzi ng'ate ayina ne connection ayina gaapu gy'abadde agattaawo so yali yabadde y'emisana avaayo 11:00 naye kati 11:00 bw'avaayo ekiro ate omugenzi afa so bamukubirirawo ng'abadde omu ku bajjanja beddira muziro gumu Bebe Cool ne bano nga balina ebibagatta bingi ate ng'alina ne connection Bankima alina connection ne State House nga n'obubaka obumu abutuusa nti bannanga omulwadde waffe bwati ne bwati so mu mbeera eyo Bebe Cool gwe baasooka okukubira omukisa si mukisa naye nasangibwa nga ndi mu kibuga ekiro ekyo ankubira nti munnange Tamale afudde twanditambudde ffenna nga kibi tuuto kisubi mwebatuukira ddala ekisubi ne Tamale nze namulabako nga mufu feesi nze ku kitanda mu ICU nga tebannamugjayo ne mulabako nennumwa nnyo kubanga naye ekyo nkizeeko oluvannyuma nga nkulaga laavu nsanga maama wa Tamale Junior ng'ono kyayogere nga ne maama bw'akola ki owa Junior bw'agamba nti atuukira Zana alina kutuukira Zana bali abezzana atuukira Zana kuba abakyala ow'ezzana n'abeeno oweno ye agamba maama Junior nti Tamale abadde asinga kwagala ye omugenzi naye nze nsobola okukkiriziganya naye nti n'abezzana maama waabwe nga naye agamba awera anti nze nkugamba yafa bombi we bali nga babadde bonna mu ddwaliro ne bba waabwe paka lwafudde ng'ono asula wano ono n'asula wali ebyenkolagana nyinza obutabiyingiramu naye nga we bali omwami waabwe kitegeeza yabasaabalaavu bonna buli omu nga bwadda mu nsonda agamba naye asinga kwagala nze maama ye bw'agambye mbu anti nze nkugamba naye abadde amunyumyako nnyo maama Junior anti nkugamba ku mukolo anti olw'okuba ayinamu ekyogerwa ekyo kati nze gamba abantu babadde abaagala kati ekyo kyamunyumya tomanyi moto bana babiri baveeko tomanyi kibadde wali tomanyi Tamale afudde ayagala okulaba ku mugole owa bebi ow'omwana omuto naye bano babadde bowe baba boogera bali bo tebaba considering anti nze ngwe ng'okyatenda nti ono gw'abadde ayagala oba oli Tamale mirundi bakazi be buli abadde abeera waali abadde alaba gwasinga okwagala ate ng'omusajja ebyaddala bakugamba bw'oba oyagala abakazi ab'enjawulo bonna baagale nnyo nga buli omu bwadda mu kisenge agamba nze gwe basinga kati ono ow'ekyengera bw'agamba nti gwe basinga Tamale yakola omulimu gwe tiiki kuba ne Zana natuukayo nga bagamba
wano buli omu akimanyi ge maka ge amakulu kubanga nze gwasinga okukola ki okwagala kati Tamale yettiikize olwo aba atiikinga bubokisi nti omusajja wasa abakyala ab'enjawulo olina okubaagala ne balowooza nti n'atafunamu ndowooza nti ng'abikolera nnyo oli otegedde Tamale emirundi kyakola nti abadde ayagala mukyala we ono ng'era mu mutima gwe gumulaga nti oli tebamwagala kati oweeza n'agamba fukosi nze main mukazi ayina kuvaawa wano ekikufuula main byonna bibaawo naye akulaze nti afiiringa gwe basinga okwagala n'obwekyengera n'agamba bikole byonna asembera wano ne nno beerabidde kati nno nkikugamba Tamale yali agambye ne bana abakyala abalala batwaleyokko abalala mayiti ye yali agamba bagitwaleyokko omutabani yagambye amanyi abakyala ate ye bbaawaabwe munnange bw'ati bwe yagambye mbu bo bamanyi babiri abalala bo babamanyi naye gamba Tamale mu bulungi abadde n'abakyala be ab'enjawulo naye ng'alina amaka amatongole kati kya mirundi ebiri amaka amatongole kuba oli ajja nakugamba nti omusajja abadde si musiraamu ababiri babeera batya so ye yalina obuvunaanyizibwa obutongoza bakyala be bakyala be si batongoza oba abaana nze abawasa nze ngamba abo bakazi bange so sega nedda ffe gwani asalawo alondera taata abadde ayina omugole we ng'amwagala nnyo kyemmanyi abaddeyo n'akaana akatoototo naye nga bambi abaagala nnyo era mu ddwaliro yali ayagala omugole oyo yajjeyokko nga bano tebavaawo kati ate nga bw'okiwulidde nti be bakulu be bakinga nga bawa ekitiibwa oli n'atasobola kujja naye nga abakyala be bonna omukyala omulala simumanyi linnya lye n'abalala gw'owulira w'ekabalagala era Tamale abadde musajja omuganda akkiririza mu traditions ezaffe eza wano nti nga w'amazima mu bufunze amazima gatya nti abasajja boolaba abatulaba wano bataata b'abantu balina abakazi 5 naye batiitiibya omukazi aliwa omu era ne bakulowoozesa nti alina omukyalo omu naye ng'ebya ddala alina abakazi 5 buli luguudo oluyingira ekibuga ayinayo oluyingira tawuni naye nga yabuzaabuza abantu naye kali ye Tamale agamba no ekyengera nyina amaka nga kiriya zana kiriya kakati wano olw'okuba amaanyi gaba gakendedde and what have you abalala ensi teyabamanya nnyo however bakola ki gye bali kyenyinza okugamba bwe tuba tuvuddeyo eyo kati bwe tuva ku sayidi y'omukwano twogera ku musajja abadde ateetiiririra gw'olowooza tusobola okuzzaawo Tamale kuba abadde bw'aba ab'Emmengo ng'abalumba Museveni asobola omulumba asobola olumba MP asobola olumba minisita asobola olumba buli muntu gw'olowooza tusobola okufuna omuntu ali outspoken nga Tamale kizibu given that nti abantu baatuuka mu mbeera nti bw'oyogera amazima ate oba walidde ssente bw'oyogera amazima olwo owagira gundi bw'oyogera amazima kati ng'abantu bakolera mu fiya era abantu bakolera mu mbeera nti byeŋŋamba banaagamba batya abantu bakola kabampaane ng'ayogera nnyo ku Museveni bamuwaane avuma nnyo Bobi Wine bagamba oyo muzira avuma nnyo Museveni bagambe nti oyo muzira Tamale si y'oyo yakugamba ndi kabaka ye bw'alaba nti kabaka ekigenda mu maaso Emmengo kikyamu ye Tamale ayambalira Mmengo ne bukya ensi yonna n'emukyawa naye nga Mmengo agyambalidde bwe bitatambula bulungi Tamale n'agamba nti wanedda waddewo enkola y'amawulire naddala empapula bwe bati bakolagana na muntu bamukuba mufiirako paka lwabonerera kati Tamale ng'ate yakugamba nja kulumba bannannyini lupapula mbakuvumire paka lwe balikiwulira nga naye bamusanga bamuyitako bati that is Tamale mirundi Bobi Wine akugamba nti oyo tasobola kutufuga n'amwogera
Museveni n'akugamba eyo family mukolagane nayo bulungi kuba mukimanyi nti bantu babi bwoba okolagana na Museveni eriise erimu banga olaba erala ng'okola ki ng'otunula kubanga bantu babi. That is Tamale Mirundi. Tajja kubeerawo nti asiiga kasigo nti oba awaana buwaanyi naye nga ye Tamale abadde clear. Alwanye entalo n'abantu ab'enjawulo. Era nze njagala kugamba mu Uganda it is only Tamale Mirundi gwe nnyinza okugamba abadde waggulu wa buli muntu. Ensi si ebadde waggulu wa Tamale. Tamale abadde waggulu wa buli munna-Uganda. Tamale wakati w'emwaka gwa 2015 paka nga 2019 before COVID. Yaliko munna-Uganda asinga okugobererwa wonna. Yaliko munna-Uganda asinga ogamba nti most influential followed simanya bichugwe kinyonyole bokikola but just no, yaliko munna-Uganda asinga okugobererwa mu Uganda yonna nga Museveni omutaddeko Kabaka omutaddeko kale nyinzo abonyinzo obutaba naye ngamba nti bwakola ekintu bwakola program zinalike Dubai around 2018 sawa nga nnya oba yali ku radio ki nga abantu bali batu ku Facebook zaye bagoberera bugoberezani Tamale omwana omu yangambye nti yayina taata wedda mu 2017 nga Tamale bwaba ali ku radio Katonda nakuvaamu buvi n'osekera radio weri kibooko omusajja ayogera. Tamale abadde ne memory esobola okunyumiza ekintu ennaku z'omwezi n'olunaku n'omwaka n'akuwa story bwe yali ng'asobola okuwa stories etulowooza nti gye ziri ezimu nga tezikola ki teziriyo naye ng'ensi yazikkiriza kali nga ngazifumba n'ogikiriza nti no waliwo ebintu ebiri mu nsi wano nga si bituufu naye nga either abawandiika ebyafeeyo balina ekigendererwa naye nga Tamale yafuna obudde n'akisomako n'agamba ekyo si kituufu. For example waliwo alowooza nti story za Mwanga okutta abajulizi si ntuufu n'akuwa akatabo nti abazungu bwe baali balwanyisa Mwanga nga bali wano yabaresistinga kati abazungu bakuteekangako esitole ekufuula omubi ennyo n'abantu bakukyawe bakwerabira osigale mu byafaayo ng'oli mubi so abantu abali ku level eyo that is Tamale Mirundi. N'agamba nalaba gundi nalabe kasitole ka Kazibwe Bashiru nga bakyali ku NBS ng'amugamba leero Buganda yafuna independence ate enkeera Uganda neefuna independence n'amugamba ku bugiivu bw'oyina oyagala tugamba Uganda eyina independence Buganda n'amugamba ndaga independence ya Buganda anti yafuna independence ate oga yafuna independence leero ate enkya ne yegatta ku Uganda naye olunaku olumanyi luli celebrated buli mwaka Buganda's independence ye Tamale Mirundi akubuuza from what agamba Buganda is not independent andi akubuuza erina independence kwani n'agumana nakwata kuki ku mutwe n'akubuuza independence ya Buganda eriwa n'olunaku kati lukyakuzibwa naye oli abuuza where is Buganda's independence? But if other regions did not get independence nga Buganda yafuna independence giteke ku lupapulo gitukoleki ogitulage nti era ekiraga nti Buganda yafuna independence kyovola banti abanyankole tebasobola kukola kino nga yo Buganda ekikola olw'okuba ina independence where is it? So abantu abalowooza mu ngeri eyo si ba bulijjo. You can only find that information from a man like Tamale Mirundi who reads, listens, analyzes, then ajja n'ensonga nga naye abasinga twogera byebakoze eki byeboogedde tugattira okwo biki ne bagamba nti no Kabaka mubi ffenna ne tugamba mubi Bobi Wine mubi ffenna tugamba olw'okuba batugambye tetwerowooleza tetwerowooleza batono abeerowooleza okitegedde nabalaba wano ku mafayasi Mpuuga owekitiibwa naye nga wakitiibwa bwe
bwe bamukyawa bonna ne bakulaga bamukyayi bwe wavaayo abagamba nti no naye balina mukyamu naye ate ndowooza wamma kati bali awo si kigambo kirungi naye bannayuganda bazolo bali awo bagiyita ani agiwadda nku anti zolo yaba tamanyi bigenda maaso zolo tiimu y'abazolo eri awo uganda ejjuddemu bazolo gwe weerowooleza naawe oli enyanji wadde omulimu nkugambye it is until when people like Tamale Mirundi came out natandika okwogera ku State House nnyo Tamale Mirundi n'ayogera ku organize either mutuufu oba si mutuufu naye ng'avaayo n'ayogerako teri ministry gy'atakubye teri kitongole kyatakubye kibonereza time yatuukako nga buli muntu aga Tamale ajja kukwabya single handedly Tamale ajja kukwabya single handedly ng'okimanyi bulungi so nga ekigambo omukukunavu ng'ebyaddala kimugyamu. Do you believe Tamale afudde ali depressed? Yes. Tamale alina nga kankozesa ebigambo bya Gashumba byakozesezza nti teri muntu yayagala Museveni teri muntu yayagala NRM nga Tamale ekyo ne kiggwa naye oluvannyuma lwa ebyobufuzi okukyuka ennyo ne bifuuka bizibu nnyo time netuuka ng'okwogera waliwo time yatuuka ng'okwogera ku NRM oba weesimiddeko ettaka single handedly Tamale n'avaayo n'akuba buli kiramu Museveni n'afuna enkofiira ya Museveni Nuupu n'efulumya belet obukofiira bwa people power n'afulumya aka Museveni nga yakatandika n'atambula nako ankwatako akole ki ajje kaakati bw'onoonya enjiwawo y'omubiri ate nga n'obugezi mugezi waliwo okuyiwawo omubiri nga naye tosobola nabawo okuba naye omusajja abadde n'omutwe gwe oguyimiridde kaakati bw'aba yayiwawo nnyo omubiri ng'ekinene nnyo abadde na motoka ya musirikale ebirala neyeekola ki neyeeyiiya nga waliwo abalowooza nti bali mu NRM balowooza bagikoledde naye nga tebasobola kudefendinga anything nze nyina abantu bemmanyi ababaddewo ku NRM ensi neebakyawa to the tune nti walabye nga yafudde waliwo n'aba celebrating abatonotono ng'ekiba celebrating sa because yayiwirawo nnyo ki kyebataagala omubiri katoli n'akubuuza ono yagenze okucelebrate nga Tamale yafunamu ki oli kyakugamba nti ayinza okuba afudde ali depressed atya bw'apima kyataddemu ne kyafunye tebitaalinga oba tebigatta nti yandibadde Tamale ali ku level eba n'obuwumbi Tamale yandibadde ku level nga tagambwako bwa waliwo abantu abalina immunity olw'okuba ba NRM mu Uganda mulimu abantu abali mu NRM nga tebagambwako olw'okuba NRM bavaluinga nnyo oyagala kuŋŋamba nti Nabbanja ne Tamale Mirundi ku bombi ani asobola odefendinga NRM ensi neebonerera omuzeeyi Tamale abadde Tamale Mirundi byafunye Nabbanja byafunye Kadaga byafuna Tamale byafuna bannankabira bye bafunye Tamale byafunye aba Banyamutolo Nyamutolo no ye yakajja ye mwana muto naye nkugamba bali awo bayinza n'okubuuza byafunye naye bw'opima bali bye bafunye vis-a-vis bye byafunye kubanga waliwo ekintu kibayita publicity omusajja yatembeeta NRM n'atuuka nga yeesibako beesibe n'agobwa mu State House nga bw'akyogera yagamba bamugoba kiro nga mu biwooda kitwale kuba mmanyi naye alina kye yakola saagala kubanga balala be babalowooleza tebaava mu bbanga omukola ki okumugoba ayinza okuba alina ensonga ze naye bwe kiba nti waliwo abalala ababbye ssente z'eggwanga lino nga nabo baabonerezebwa batyo lwaki gwe oŋŋamba nti Tamale alina ensobi gye yakola etamusonyiisa lwaki gwe oŋŋamba nti Tamale Mirundi asigadde akuwadde kye bayita make good
avuddeyo n'agamba ngenda kufaafaagana n'ayogera ku Museveni. Tamala abantu bonna abavuddemu tavuddemu Museveni all his life. Adde avuma bano abali mu gavumenti abalala bonna nga naye ku last lwayogera ku Museveni naye nga omutima gw'oŋŋamba nti Tamale mirundi yandibadde rewarded nga mulamu yandiweereddwa ekintu kino kibali mu kukola nze engeri gavumenti evuddeyo yerabirira byokulya ne sente zituuse gwe olowooza sente nga mmeka waliwo teboogera sente ani aleese ono omukyalo Kabanda Minsa Kabanda Hajati erinnya lino ye Minsa Hajati Minsa Kabanda yadde era minisita so avuddeyo nettu naye tebalyogedde mu bantu ne bagamba liva wa president naye baliwo ennamwandu tebalyogedde so kati kino ekintu ekya gavumenti okudduukirira omuntu omufugo kiraba otya ne bagula emmere so bagamba nti mbu muzaita waliwo abagambye mbu muzaita amala agenza okufa mbu nga tafiiriddwako mbu olumu nga n'amafuta gamubula mbu ebyo bye mbadde njogerako mu ntandikwa gavumenti yajjanjabye Tamale ekyo kituufu yamujjanjabye era sente ze mbadde gamba Bebekulu and what have you sente abadde azireeta ne bazibawa kati however Tamale yali yagamba ye bamujjanjabira kisubi mu ntandikwa kaakati era State House yaweerezayo ne ku musawo emukebereko naye ndowooza we baasalirawo nga bw'omanyi okufa bwe kutuuka kuba kituufu kiri nti oli ayinza okubuuza ntero kibuuza abantu naye kankikubuuze yali wakufa ddi Mukama kyagera kyakyo kuba nze okufa sigaana nze gavumenti nginenya ku bulamu bwa nga mulamu naye wano mu kufa okujjako nga yabadde batulaga yabadde alina waali alaajana ne yeetaaga obwetaavu nga tebukola ki tebujja naye gavumenti yabaddewo sente zajja era eddwaliro teribanja gavumenti yazisasudde sima bakibagambye gavumenti yazisasudde era abantu abagamba nti gavumenti mbi ebadde mbi naye n'abalungi tetubalabye kyanjawulo mayinza okugamba oli oyinza okugamba kati ate banene abavuddeyo manyi buli muntu alina entegeera ye waliwo abavuddeyo nga bavuma omugenzi Tamale no abavuma omugenzi Tamale nga bajaganya abavuma kati nga Umaru Kisekka naye alina kusaba afe mangu Umaru Kisekka alina kusaba afe mangu omanyi obulamu bw'ensi okukola ekintu nga either tomanyi kyekitegeeza oba nga excitement oyinza okuba oli musiru busiru kya mirundi ebiri oyinza okuba tomanyi kyekitegeeza oba nga oli musiru busiru oba nga oyagala ensi ekakasa nti gwe oli muzira buli kimu okisobola okukikola kati Umaru Kisekka ali ku level y'abavubuka abeeyambulira nze nnyeyambula neyeeyambula nze nsobola neyeeyambula ensi neekakasa nti musiru nti gwokisobola nagamba nange sikisobola kati nga ye akolayo tebakyalinamu kafansonyi eby'abantu ebyalema naye buli lw'ofumiitiriza bakyogera nnyo mu Bayibuli gyessaali nti Yesu yababuuza atakikolangako ne bakubuuza kuba nze nabuuzizza omuntu akwata ejjinja Tamala ayinza okuba abadde ayogera bubi kituufu nange nzikiriza alina byabadde anyiiza nembuuza Jeni kantandike naawe olowooza tolinayo abantu nga wabanyiiza ate nnyo nze nyina abavubuka be nabadde njogera naye nti tolinayo muwala wali ofunyisizza lubuto n'omugamba lugjeemu ewaffe tetuzaala oyagala oyo omuwala akuba embuutu ng'ofudde oba ye tewamunyiiza gwe tolinayo musajja gwe wabba n'oli ebibye nkuwadde byalaaba naye ngeza okulaga naye oba wamunyiiza naye olumu time etuuka emyaka 5 bagamba time heals 12 time bwemala okuyitawo
omuntu oyinza okuba tomwagala naye naafa bufi n'ogamba nti nze omuntu gwe era nakyogeddeko ku my live emu ne mbagamba nti omuntu gwe nnyinza okukkiriza you celebrate someone's death yajja natta abaana bo mukazi wo famire yo naye bimpa abaana bibambi bikaabye nnyo byalumiddwa nnyo biri mukungubaga embeera yonna yakungubaga olaba nze nsinika amanyi naye sinnaseka nkugamba nti waliwo omuntu tugeze mwali mubeera oba nga bwe tunaaba wano waffe omusajja najja n'aduumira n'abatwalako ebintu byammwe nga mulaba ne babajjawo dduka okumaliriza abadde abeera e Kampala n'ogenda ekiryandongo abadde abeera ekiryandongo n'odda luddawa kati ne mufuna embeera eri direct n'ebabonyabonya n'ebanyiga lwa muntu ono directly oyinza okugamba nti kale naye bino ebintu by'ebyobufuzi mbu omuntu tayagala Museveni mbunze oba afaafe mbu omuntu tayagala Bobi Wine nze kituufu ayinza okwogera ebikyamu ku Bobi Wine nga nze gwenjagala see I cannot wish him death nze Bebe Cool is a personal friend nenyi n'abantu bangi abatakkanya na Bebe Cool nga n'omuvuma bamuko nesituka nko ku level egamba nayo yonna afa oyo nze ng'ovuma Bebe Cool obuvumi nze nyina abantu bendaye Bebe Cool nga bamuyisizaamu eggaali ku mmande n'omusanga anyumya nabo kati gwe abadde yanyiiga ogenda kukola oti kunyiigulukuka okitegedde nti yayogera bubi ku Nuupu yayogera bubi ku Kabaka kituufu yayogera bubi naye Tamale yakolako emmengo gwe yanyiiga tokolangayo gwe ne Tamale ani asinga okumanya ebibi by'emmengo okwogera ku kyemmengo awo wennyini ab'emmengo tebannasindika bubaka bonna kuba tekibakakatako kituufu mu buntu bulamu nga nabo bwe babusomesa oba nabo basigaza obusungu era mmengo nkyamu Tamale mu bbanga lyabadde nabo balina okukola ki kuba yakolayokko ayina n'ebifaananyi ng'ali ne Ssaabasajja kati ekintu ky'okulaga wa Sseruganda ne what have you Mmengo kigikakatako okukubagiza Tamale kuweereza obubaka obusaasira naye ebyaliwo naye era nga bwe nkugaye muntu yayisaamu Kabaka amaaso Katikkiro tagamwisangamu yayogera ye byawulira nze gambi wano mu Uganda mbaddemu abantu abatagambwako Tamale yabadde abakola ki gambwako nze njagala nnyo Katikkiro mukwano he's a personal friend naye abatakkanya naye gye bali kati naye agayo bajja naye bwafa bakole batyo kyekibuuzo kyange kati gwenga gwogamba emmengo eveeyo ekole ki eyogere omuntu aba yafudde aba yakoze eki yafudde abantu bangi bagobeddwa ku ttaka olwa erya Mmengo mwana atusaasire yafudde munene n'abalalu bajja no batamiivu laba nno ali emabega alabika alya n'embizzi muleke ye yennyini afaananamu n'embizzi badde gamba Mmengo erina beesobezza nayo abantu bangi bayomba ku nsonga z'ettaka naleka emulungu eyo ng'abantu abaaliko abamu bagamba baabasindiikiriza nina abantu bemmanya olaba Buganda Railway waliwo famire yabeerangawo bajjawo nzije ne babasindikayo obusiika banyiivu si basanyufu oyagala baselebrate nga Kabaka ng'afudde kyoyagala ekirala oli ayinza okugamba Mmengo naffe tetubeereddeewo n'akuwa ensonga entuufu n'etali ki kati Tamale yasooka okuyombesa Katikkiro twawulira abalala nga bavayo bayomba babadde bakolera Tamale so nze ŋŋamba mu buntu bulamu tusonyiwagane omufu afudde tugende mu maaso naye tekigaana bantu kubajjukiza tweyise bulungi nga tuli ku nsi Tamale nga maze omwogerako naye naawe omuntu ali ku nsi lowooza ku nneeyisaayo nga tonnafa abantu bagenda kukwogerako ki ogenda kuluma abantu ogenda kukola otya
abantu bagenda sanyuka oba bagenda kwogerako kikola ebirungi mubufuze tukolerere emirambo gyaffe kolerera abantu emboozi gye bakwogerako ng'ofudde yekuwerekera maama oba munanjogerako kiize namukasa kati waabwe lwana nnyo naawe okulaba nga weeyisa ki bulungi nzikiriza nti Tamala inako naye beyanyiiza naye mbanenya oba basanyuse oba tebasanyuse ye yakoze eki yafudde era mayiti ye tekyuse ndi olwokuba ono Umaru yagambye bw'ati oba ono gundi yagambye bw'ati ye waali yafudde ate ye yakugamba nkolagana kikenzo gyabadde Kenzo ne Nyamutoolo babaddeko waneeno nkolagana ki gye babadde n'omugenzi Tamala emirundi ono abadde mukwano gwabwe nabo Tamala emirundi abadde muntu nti yatwalibwa nti yali influential nnyo mu ggwanga lino kaakati abayimbi abasinga baali batuukiriddeko Tamale mu buntu Bobi Wine yali atuukiriddeko Tamale Bebe Cool yali atuukiriddeko Tamale mu buntu Chameleone sijja muwayiriza nnyo ne mu bayimbi baaliwo nembiranye Saha ne Palaso ne bamukubamu n'akayimba kaakati abadde mukwano gw'abantu ab'enjawulo nti nkugaye Tamala abadde waggulu wa buli muntu nga gwe weetaaga Tamale si yakwetaaga Tamala abadde ne ku level egaawo tugende tumuwagire ng'alina following esinga ey'abayimbi ng'alina following esinga ey'abayimbi Tamale kati naye n'okuwa abantu ku magezi obagayidinga ne knowledge gy'abadde asharinga music yabadde tamumanyi nnyo naye olwa ye ng'omuntu okuba nti abadde mugezi abadde mukwano gw'abangi nga Tamale so Kenzo ng'omuntu ate nga ekintu ekirimu fame kitambula nnyo ne music nga tomaliriza bintu kigwe byogenda ogamba nti bino eggwanga lyonna fraternity ya Uganda yonna byegenda okumiisinga ku mugenzi Tamale omugenzi ensi egenda mumiisingako magezi ge mangi nti abantu b'eggambye abateerowooleza bafiiriddwa omuntu asobola obbalowooleza n'aba interpretingira ebintu bye batategeera yoyo abadde Tamale eggwanga lifiiriddwa omuntu abadde agamba ku bantu abatagambwako abadde Tamale yekka nakugaye bano bantu bagamba ku bye baagala nti oli awolereza Bebe Cool ye gwayagala awolereza Bobi Wine gwayagala bwe boogera ku Bobi Wine nti naye kino yayogedde kikyamu olwalidde ye Tamale tebimukwatako oba nalidde Bobi Wine ku bisiyaga wakoze ensobi wayokyezza that is Tamale oba n'avayo n'agamba kale ebisiyaga babiyisizza so what ye n'avayo n'akuwa ensonga ze abalala bano abantu banaŋŋamba ki Tamale tabaddeko banaŋŋamba ki ye abadde ayogera ekituufu kyeki so wano mu Uganda ffe twogera banaŋŋamba ki nodda mu layini bampaane naye nange nkikolaakolamuko nze ntera okwogera abantu bye bataagala kuwulira kasita biba nga mmanyi bye bituufu ne bankyawa kasita nakizuula nti era school fees nze nzinoonyeza abaana oba bampanye oba tebampanye nze nga mmaliriza mbagamba nti nedda wano Kenzo toli mutuufu wano Chameleone naye wano gundi nze omwe yavayo ne ŋŋamba azawi nti ali mu kabampaane era jjo namuyise nti ekiteeza abantu bafa sinnamulaba alumirirwa nnyo abantu sinnamulaba siwa ku ground wa kusimu wamboozi anti mulimu aba ground we bali n'ab'okumasimu wetu anti nnabbadde ngezaako bbalaga nti yali mu kabampaane ne baŋŋaanulini olimba ne mugamba kati jjo nnabadde ne mugamba nti ekiteezi bafa alumirirwa abantu ajje tannalabika so bannange byebyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu njagala basibulira wano ku Megatron Media ku Nurdin Ntege tukuwa ebintu ebyenjawulo tugoberere bye twogedde oba tokkaanya nabyo fenno tuvayo ne twogerako ndaba bangi aboogerera omwana ono omuwala Jenny Namukasa naye njagala bagamba okulowooza si kwangu waliwo omuntu gwali awo nga bakuwadde eddakiika 5 tunula mu kamera oyogere ebyamagezi n'entu oyogere
mu respecting abantu abalina olaba we kubongo bamanyira mbavuma buvume baleke tobatandika kati mweraba